Karama TV ekintu kya STCP nga mumanyi nti waliwo bakadaama abogera nti sente zaabwe zibadde tezinnatuuka, sente zaabwe babagamba jojuzi. Tufunyeyo ssekadaama wano agenda okubeera nga annyonnyola ku mbeera ya STCP, engeri ye gy'agirabamu, engeri ye gy'agimanyiiko, kuba abadde agikozesa oba agikozesa. So agimanyi era obumanyi oba obukugu bw'agiyinamu bw'agenda okubeera ng'atunnyonnyola, then tulabe kiki kye tusobola okubeera nga tukola, oba ne bakaddaama tuyinza n'okufuna n'abantu abalala awo ne babeera nga batunnyonnyola ku kiki kye bamanyi ku nkola eno era ebayisizza etya mu nnaku zino wano bwe tugambira nti wakyaliwo obuzibu ku mobile money ne banks oluvannyuma lwa ssente ze babba ezaali empitirivu, naye nga poliisi yatandise dda okubeera ng'ekwatagaana ne abantu abakola mu bintu bya mu internet, kuba baazibbira nnyo ku gundi ku internet okwo baazibbirako nnyo ssente, naye nga ky'olina okumanya nti omuntu yenna okubeera nga abba ssente ku internet alina okubeera nga kafulu mu bintu by'emitimbagano. So katuwulire ssekadaama ono kiki ky'atubuulira ku STCP. Kulamusiza Kadama TV. Ndagala okutangaaza ku nsonga ya STCP nga ffe abagikozesa naddala abali eno ku byeyo, kuba nyo bye tusinga okukozesa ebiseera ebisinga obungi. Nze nyumba za kondozi omwaka gumu n'ekitundu ngenda myaka 2. Twedda ku mboozi ya mwannyinange abadde complaininga ne ssente ze bamusindikira bossi be nga bagamba nti Uganda bwe zaatuuka ate ne bamugamba ate mbu bazisindika ne bazikomyawo eno, ate eno bossi nga agamba tonnazifuna. Nga sinakugenda ku nsonga eyo yennyini waba kye mbali njagala okutegeezaako, omwezi guno nga gutandika ogw'Ekkumi twasindika ssente naye STCP eri ku kitebe kyennyini ekikulu, the head offices zaalinamu obuzibu ne netiwaaka. Titwasindika ssente ne zigenda ne ziraalira mu bbanga, ne ziba nga tezituuse eri gye zigenda naddala ffe abali bazisindika direct ku masimu, ne ziba nga tezituuse, ate ne ziba nga n'ozikashinga bbaka ate nga neyo tezisobola kukomawo. Naye ekyo kyali wonna, ekizibu kya netiwaaka kyali wonna, tekyali ku bantu bamu na bamu, kyali wonna, wabula zaamala ne zimala ne zituuka. Noza after 12 hours zaamala ne zituuka, buli muntu ekizibu ne kiggwawo. Kaakati bwe ziba ku nsonga ya mwannyinaze, ebintu biri bibiri. Bw'obanga ssente ozisindika mu bbanka, mukama wo muwa amanya g'oyo gw'osindikira, ID numbers gali ku ndagamuntu, n'ogamuwa n'azisindikayo. Era singa bazisindikidde omuntu oyo wagenda mu banka okugyayo ssente, eno mukama wawe afuna message ku STCP ne bamugamba nti omuntu oli ssente aziggyeyo ku ssaawa bwe ziti n'eddakiika bwe ziti. Wabula singa yenikasi osindikwa ssente ezo n'oba nga omuntu gw'osindikidde si gwe obadde oli supposed osindikira mu butali bugenderevu n'osindika ssente tugeze oli n'agenda mu banka okuzigya ne bamugamba nti kusinza nga wetulaba wano eno, kubanga jjukira omala osindika ssente bakuwa security code gy'oweereza oli omuntu n'agenda mu Western Union okuziggyayo. Kati watwala security code eyo n'atuka ne bamugamba nti amanya kusinza ku manya ge basindise wano ennyukuta emu si yeeri ku gundi ogamba yasindise ssente akyuse amanya. Of course ajja kutegeeza gwe yazisindise nti munnaye baŋŋambye amanya mwasobezzaamu. Gwe oyo gende mukamawo nti amanya gwasindiseko si geego. Kiki kye bakola? Eri mu bbanka ab'e Uganda si be bazisindika ne zikomawo eno. Mukamawo ku ssimu yennyini asobola ozikomyawo yennyini. Era agenda wali eri wansi n'akansolinga refund. Wakansolinga seconds ziba zaakomyawo dda ku ssimu ye. Bwe zikomawo ku ssimu ye, then n'addamu buto okuprocesinga n'awandikamu amannya amatuufu, n'addamu n'azisindika. Tebasobola kuzibba. Kakati waliwo ekyokubiri, nga tugeze ssente obadde ozisindikira ku ssimu ya muntu. Tugeze ozisindikira ku Airtel Money oba MTN mobile money. Era ki process y'emu, ojjuzaamu amannya, omala okujjuzaamu amannya n'oteekamu ennamba y'essimu y'oyo gw'ogisindika. Naye wano wabeerawo wano bakakolawo n'obwegendereza nti singa obeera nga ennamba y'essimu nga ntuufu naye nga registration namba eya mobile money amannya agaliko n'ogateekamu nga sige matuufu, ssente ezo tezigenda, tezisobola kukkiriza kusindika. Era bakugamba amannya g'otaddemu okusinziira ku namba eri registered mu mannya malala si geegano, sobezzaamu.
oba okategeerako kitegeeza era paka weweetereeza n'ofuna amanya amatuufu agali ku layini n'ogateekamu STCP ekkirizaawo nezikisindika ssente. Kati ebintu biri bibiri mwannyinazo byalina okumanya biri bibiri. Bw'ebeera nga si netiwaaka ssente ezo zijja kukomawo. Bwe zibanga yazisindise nga tasindise ku simu nga yasindise mu banka ku Western Union, jjukira bw'omala okusindika okwata kano kagundi MCT code bw'osobola n'agikuwa n'ogiweereza oli gwe wasindikidde ssente. Kibeera kitegeeza oli gwasindikidde ssente oziba nga amanya nga sigeko nga basobezaamu agambe bosi we ssente azo refunding ezijja kukomawo. Bwe zitakomewo mu ssaawa eyo yennyini era weebeera nga it's all about network zijja kumala zikomewo. Tebasobola kuzitwala zijja kumala zikomewo. Unless nga bosi we nga yagenda yazireceivings n'amugamba nti sinnaziraba naye tesobola kuwulira Uganda zijja kumala zikomewo. Wano bawalabu beegendereza nnyo mu bintu by'essente, tebasobola kukulyaza amanya kutwala ssente zo kubanga STCP tekola kubaddugavu ffeeffeka n'abawalabu bennyini bagikozesa. Yes, kyekyo. So akigumiikirizeemu bwebanga si network zijja kumala zikomewo. Agambe bosi we ssente azo refunding zikomewo zijja kumala zikomewo kubanga ne Uganda teri agenda zijjayo ng'olwedde si yali supposed okuzijjayo. Ndowooza ngazazaako okunnyonnyola obulungi. Mwami Kadama TV gye baliko ssebo kansuubire oli bulungi. Mwami Kadama TV nawuliddeko omuwala yakozeseza STCP n'aweereza ssente z'e Uganda, essente ezo ne zibula oba ne zitalabika e Uganda. Nga n'eno gye babadde bazisindikira nayo nga teziriiyo nga ne boosi we agamba ssente zaagenze naye nga ku ssimu teziriiko ne Uganda teziriiko. Nze Mwami Kadama TV kye njogerako ku nsonga eyo nze nange kyali kintuuseekoko emirundi ebiri. Ogwasooka boosi wange yasindika ssente ng'akozesa STCP. Bw'asindika ssente yali tabimanyi bulungi kuba nange boosi wa mukwano gwange gwe nawa nnamba n'amukubira nawa mukwano gwange nnamba boosi we n'akubira boosi wange n'amudirectinga naye nga bumanyi nti abantu bano bamanyi oba nakiyita nti kuba sijja gamba nti tebategeera bulungi baba bategeera naye simanyi okutegeera kwabwe oba kuli kutya. Baamunnyonnyola bulungi omusajja yasindika ssente. Kati olaba bw'oba osendinga ssente zino waliwo ng'oli kusendinga waliwo bagamba waliwo wabeerawo ekigambo cash pick ne wabeerawo n'ekigambo direct to bank. Kati bw'oteeka ku direct to bank essente ezo ng'omuntu gw'oli kuziweereza talina account mu banka eyo either gy'oselekti nzaawo ndino ssente zange bazigendere wano naye nga ne mu Western Union ssente nayo zijjirayo. Kati bw'osindika direct to bank essente ezo zibendinga tezituuka Uganda ate neeno bakulaga nti no bakoze eki bazisindise. Nali sikimanyi kwa boosi wange yasindika ssente ne zitatuuka nakaaba nnyo n'ennyomba nabo nga bibasobedde kubanga omusajja tamanyi kyazzaako bamulaga essente azisindise nga nange andaga message essente azisindise era batemye bweziti era zigenda okutuuka Uganda ziri bweziti naye ng'essente ne Uganda teziriiyo. Bannange gwe naweereza ssente n'agenda mu banka emirundi ng'esatu ne bamugamba essente eno tebannaba kuweereza ku ssente. Naye ne njogerako ne mukwano gwange omu n'aŋŋamba ekizibu ekyo nange kyantuukako naye yasinga okungumya n'aŋŋamba ssente zigenda kukomawo within 3 days or 1 month ssente zigenda kukomawo ku ssimu ya boosi wo era tebagenda zisala. Kati nange kinakola oyo bwe yangumya bw'atyo ne nsirika boosi wange saamugamba nti oba ssente zijja kukomawo zina continuinga n'ekyange kuyomba naye kumugamba njagala ssente zange by then teyazisindikira teyaddamu kusindika ndala. Oli bwe yangamba saamuteeka nnyo samala nnyo ate ne muteeka ku pressure tisindika ssente kuba olwedde waliwo eyalimuko mu buzibu obwo ng'amaze okukiŋŋamba. Ssente ezo omusajja n'amala n'akubira ba customer care ba STCP nga bansaba account number ey'omuntu gwe nasindikidde ssente. Ekyo ne kindaga nti omuntu oyo bw'oba omuntu gw'osindikidde ssente nga okoze era otese direct to bank ssente ezo tagenda kuzifuna olw'ensonga talina account mu banka eyo. Munnange bwe twabeera awo aba customer care ne tubavaako nga bebamusaba ne bansaba ebintu naye nga kiri ekyokunnyonnyola nga nze bwe ndi obbagamba onamala okukitegeera nga tebakitugambye. Munnange weeks zaayitawo nga 3
bosi wange n'aŋŋamba ssente zaakomyewo ku ssimu tebaasalako yadde 10 era n'addamu n'azisindika bupya. Kati nga bamaze okumulagirira nti kozesa nti tapping awali cash peak era kyeyakola munnange totapinga nga awali direct to bank otapinga awali cash peak nga basendinga sente era yamala n'azifuna. Sente zikomawo muganda wange tobaamu kutya kwonna tokaaba maziga sente zigenda kukomawo yadde bino biriwo nti nebyokusindika sente naye nga ekyo kyemmanyiiko bw'obanga yakozemu era bwetyo kubanga n'omulundi omulala ono omusajja era yaddamu n'akola era the same era gye yakola luli era n'akiddamu. Kati wano bwe yakiddamu ne mweyombesa nnyo ne mugamba wakubira ne customer care ne bakugamba teeka ku cash peak ate lwaki tompise ng'osindika bw'oba tobimanyi. Mami naye yatya nnyo era immediately yaddamu n'asindika essente era naye n'alinda nga nange bwe nalinda ku luli oba okitegeera omwezi ne guyitawo era naye yazirinda ne zikomawo sente zikomawo tezisobola butakomawo ate zigenda komawo ng'era bwe zaali tebazitema oba wasindika kakadde oba bukadde bubiri era bugenda komawo nga bukadde bubiri oddemu ozisindike. Then bw'obanga okoze era nga mukoze era ku linnya lesse obadde owandiika erinnya ekyokuteekawo balesse s oba ne weerabira okuteekawo s oba ku namba ne mukola era olaba STCP eno kyetaaga n'obeera ng'oli neat nnyo 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 nga kyokola olina okukyetegereza kuba wokoleramu ka mistake kamu bwe kati essente tezigenda. Bw'aba nga bakozemu era nga ya lesse ku linnya mukubire customer care gamba bosi wo akubire customer care bamunnyonnyole bosi wo abatasobola kunnyonnyola ba customer care teri lulimi lwe batamanyi n'oluzungu balumanyi kuba nange nayogerako nabo ne bannyonnyola nga ye oli tali kusobola kubinnyonnyola bosi wange. Gamba bosi wo mukubire customer care ate ekyo kyangu nnyo bwe baba misplacezeemu just letter yalinnya ezo sente tezigenda kumalayo bbanga lino lyenkugambye mpozi okozeseza direct to bank o cash peak awo sente zirwayo naye baba bakoze mistake ku linnya gundi aba ba STCP be bagenda okukola gundi okukitereeza saawa eyo yennyini sente enke ku makya oba oluddako zinaaba nga zikomawo ezo tezimala bbanga ekyo kyemmanyiiko